omubiri gwa mukulu Honorable Ssegirinya Muhammad nga gutuusibwa ku kitebe wali e Makerere Kavule gibadde Miranga Nabiwoowe era munnange mu nnaku ey'ekitalo muganda wa Honorable Ssegirinya ayogedde ebigambo bingi nnyo nga bw'atema omulanga. Tetuli basonyiwa Museveni ne gavumenti y'amazima gennyini. Ekitalo nnyo era kitalo ddala, amaziga go mangi naye nga bintu bingi nnyo tetujja kubanga twerabira. Ate ye waliyo omwami avuddeyo n'agamba nti bannange mukendeeze ku busungu nti abantu muvuddeyo ne mwambalira Honorable Ssegirinya musajja wattu gwe baasiba obusibe abantu abasinkanire wamu nga tebaali veni ba mikwano ng'omugenzi w'ekyogeddeko oba mu katambi akatambula omugenzi ng'ayogera ku nsonga eno agambye mubeere bakkakkamu. Nina vidiyo gye ntunuulidde mu butuufu ne mpulira ennaku oluvannyuma lw'okufa kwa Ssegirinya. Tukkiriza bataata mmwe musinga okwagala ensi eno. Tukkiriza bataata mmwe muyina minzaani epima abakoze ekimala n'abatakoze ekimala, abalidde mu nsi eno olukwe, abakuumidde gavumenti eno mu buyinza. Tukikkiriza nti mmwe mukisiina minzaani mugiyina era tukkiriza nti muli batuufu. Naye tubasaba ekintu kimu, temutyoboola bantu. Ebyo bye mulabira ddala bye batakoze kitegeeza mubimanye mubikole. Museveni mumutwale oba mumuggyako leero oba mumuggyako nkya. Baganda baffe teri agenda bawakanya nga mumuggyeko, era gavumenti yammwe nga mumaze okuleeta eyo gye mukkiriza ffenna tugenda gibeeramu era tuli beetegefu obbagondera. Naye muve mu kutyoboola abantu. Ssegirinya bamusiba nani? Naye musajja muli awo nti obuzika bwa kirogo sabamu bawandiika simanyi gwe yamuwa obutwa kyonga amukomera. Ssegirinya yekka ye yaliyo nga Ssewanya naye ali mu pate, yali mu hoteeri, baabasibira wamu emyaka gye gimu, bavaayo olunaku lwe lumu. Naye lwaki mwogera ebyekisibo? Baganda baffe mmwe musinga okwagala eggwanga lino era tukisaamu ekitiibwa. Mmwe mumanye ekituufu ekirina okukolebwa kubeera mmwe musalira abatakoze kituufu. Baganda baffe tubasaba mukikole. Teri agenda batangira kujjako Museveni mumuggyeko. Temuvoola bantu, temutta bizinensi z'abantu. Nawulidde n'ekirala nti ate ayawa Ssegirinya kati olwaleero aba mu vidiyo mugamba nti gundi eyawa obutwane Ssegirinya. Ate waliwo vidiyo ezifuluma mbwate Haruna Mubiru yawa Ssegirinya obutwa era nga komuledi omu yabyogera. Baganda baffe temutta bizinensi z'abantu, mwe musinga okwagala eggwanga lino, mwe musinga otegeera, mwe mumanyi buli kimu. Tubasaba bannammwe bye batakoze mubikole. Omusajja mumuggyeko, temwekwasa bantu. Ate wali abavuddeyo ne bagamba mbu Ssegirinya baali bamuboola nti naye kati kaafudde, abantu bavuddeyo kutandika okulaga okunyolwa mbu naddala abannakibiina mbu waliwo embeera gye bayisaamu Ssegirinya awo nga yakava mu kkomera ne bagamba yalya mbu naye kati balaba afudde, kati beefuula abalumirirwa. Biibino Ssegirinya afudde naye Kadingo ne guruupu yo abaagala emirambo okusinga abalamu tetubalaba nga mutijja. Gwe mwennyini wavaayo n'okola press conference ng'omusajja alaja n'ayagala buyambi n'ogamba ali mu katemba. Kiri kibinnyo byambwa kiwayisa mufumbira ne kitugamba teriyo agenda ku bigere ng'agenda yeetambuza mu ddwaliro era ne mugamba nti ali mu bukodyo bwe. Ssegirinya yabaalika lwatu nga mulamu nti temulinnya ku mulambo gwe. Era bwe tulabirayo kaawayiswa mufumbiro akalemererwa wadde okufuna obululu obusatu ewaabwe busoga tukayirenga enfuufu. Omusajja mwamulijectinga, mwe mwennyini mwamukomerera ng'omusajja agenda abadde Lubaga bbanga ki ani yali alinnyeeyo. Mwe mwenna abeefuula batwagala mulambo tulumiddwa nnyo, mutubuulire ebbanga Ssegirinya lyabadde mu ICU, lyabadde mu ddwaliro e Lubaga awo kumpi mwezi mulamba mwali mulinnyeeyo. Nalabye Kadingo yapositinze daabuukidde ayagala emirambo. Mwennyini mwatuuza press conference ne mutugaba omusajja ali mu katemba.
mwawala n'omusajja lwa achievements n'ebintu bye yakolera abantu mu bwangu. Nga ne sente ze bamuwa okugula emmotoka n'amasuuti n'akulaga nti agula ambulance. N'alyoka akuteekako competition Kadingo nti gwe ebbanga lyonna lye wali mu parliament tolina kye wakolera abantu ba constituency yo. Ogunugu ne gukuluma. Segirinya yagendanga ebweru ng'alobingira abantu b'e Kawempe, ambulance, ebyuma ebirima, nayikonto, n'aleeta ebyuma by'omalwalire, ebikuula amannyo ebikola ki ng'alobingira abantu okuva ebweru. Kadingo nga bw'ogendayo sente ze bakuwa zonna ozirya na famire yo, muzimba gazimbe, ebyo tobyagala abikola. Mwawa Segirinya ddiiru ne Ssewanyana gye yagaana ey'okukwata abavubuka bagende bookya ebicupa, bagende bookya amakubo. Ekyokubiri mwabatuma ne mu bijambiya nga gw'oli mu kwegadanga na mukazi wo ku beach e Busaabala. Olwaleero bwe mwefuula abanyolo era kulumbe tugenda kubeerawo ng'abaswati team. Tulabe gye guggwera. Tubalabe nga mwefuulwa abalumwa ng'omusajja abaddawo nga temulinnyayo. Gwe n'okugenda e Kenya kwali kuswala nnyo, omusajja wamuwaliranirawo day one. Tetubalaba nga musimpasayizinga we know you well. Omusajja abadde wano nga temumwagala nga mumuliisa kakanja mwamuwa obutwa. Ate yo ye fayiro gyendeeta. Obutwa mwabumuwa. Buli awo magere. Omwana we yabuliira naye nga kikyatakolera. Kadingo omwana oyo yakuwanika. N'akolanga ziraivu. Bwa insinuating abantu bw'abakumamu omuliro nti bakusse n'akufunira amasannyalaze. Bwe watuuka waggulu wakwatagana n'abasoga bawaiswa mufumbirwa kumumanyira. Omwana mumusse. Temwamwagala, mwamulijekiti nga kati mwegenda kwefuula abamwagala. Naye tubalaba kulumbe tujja. Kadingo tujja. Ojja kukakasa baswati team. Wama ayagala ogenda okwepakasiza saagala kuleka mukisa gw'abafere. Kukubba. Tutwala abantu ng'atera akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Kati twetaaga abavubuka abasobola okuvuga piki. Boda. Bw'oba omanyi piki oba togimanyi naye ng'olina passport oba tolina jangu ogende kata. Mugenda kuba mukola deliveries. Salale milioni 3. Tunoonyeeko ku noti 7641745 oba noti 7 noti 672684. Namwe abawala ng'osobola okukola obwa kiriina ku bisaawe by'e Dubai. Salala ali milioni 1,65. Bannange mwanguweeko kuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ate nga bakuwaayo ne ka vacation buli mwaka kutwaba kalobingira. Bannange mutunoonyeeko interviews zigenda mu maaso ebya input tujja kuteesa ate nga akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Naye nga Mr. Update Rest in peace olutalo tugenda kululwana nga bwe watusaba abakuta tubamanyi. Sayo buli omu alina endowooza ye neyo ndowooza ye naye kangongera ka video nga muganda wa Segirinya bambi nga yeewera enkolokooto era bagambye gavumenti musse muganda wange tetuli basonyiwa. Musibyeko ebisango mu bijambiya okuwagira gavumenti kuba musango. Segirinya olwaniridde eggwanga lyo. Segirinya obulwadde bw'obonna buvudde mu kkomera umulabirembe olwaniridde ensi yo. Segirinya naye mbabuulira abasajja mu aba movement abalowooza mu bino bya lwali byakubalaata mujja kisasulira obudde bwammwe bwe butannatuuka. Museveni ne gavumenti yo mwatulugunya Segirinya ne Ssewanyana naye nabo omubaka agenze. Abamu babiyita bya kisiru, bino si bya kisiru. Okulwanirira ensi yo. Ensi etabanguse. Buli kintu kiri ku bikukujju. Kati baabo batandise kujjawo bbeeyiru bikimanya biki. Ekigendererwa kyekyo babanyige babateeke eyo batebusi batulugunye batte. Kale mujja tumalawo. Gavumenti mukoze bubi. Muno bulwadde si wa Segirinya sibiki. Tolina kyoyinza kunnimba. Tolina kyoyinza kutugamba. Gavumenti musse Segirinya. Oye kale. Tali ali basonyiwa. Nze mbabuulira ebigambo bino. Bwe bityo naye era omugenzi yakyogeranga lunye ng'agamba nti nze bampeera butwa mu kkomera. Era kyeva olaba mu bigambo bye yagamba nga bannange temugezanga omuntu okuvaayo n'owandiika rest in peace nti nedda saagala kurestinga in peace.
leka ntomentinga abantu abo abaagala okunzita oba ndiba ntomentinga abantu abo abanzise bebe Sagirinya towumula omuntu yena anawandika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Sagirinya wumula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumule mirembe obusajja bumaze okunzita ngoga rest in peace Sagirinya tekiriyo tekako fight hard Mr. Update fight hard Mr. Update fight eramba buulidde nze kyemujja okukozesa nga Mr. Update obusajja bunzise fight hard. Yes, omusajja yagamba mugambe fight hard temugamba rest in peace era nga mu bantu aboogera era aboogedde ndabyeko omukulu Alan Sewanyana nga naye awaddeyo ebigambo bye. Alan Sewanyana ono baabasiba wamu era abantu bazze nga bamugombamu obwala naye agambye nti luliba olwo amazima galivaayo kubanga bo babonaabonedde mu kkomera ebbanga ddene awatali musango. Tugamba era nkulayirira nti tetulina musango gwonna gwe twazza era olunaku lugenda kutuuka amazima geerage mu nsi yonna n'ebulibadde. Maama Wasegirinya amaziga wagagaba tuli mu kkomera. Mbadde njagala nnyo Honorable Segirinya adde mbulamu ajje asobole okuweereza n'okuweereza abantu be ekisobose. Ebigambo bingi sijasobola bimalayo. Kitalo nnyo Honorable Segirinya. Kitalo ddala sabanga mpozi nono mubaka nono mubaka agenda modi za kazindaalo ayo asobola okutwala mu maaso omulimu. Ye Honorable Alan Sewanyana nga we baabasiba abadde agezaako okubanga awa speech naye oluvannyuma bimulemeredde n'abanga amaziga gamuyitamu. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Abantu beeyongedde okubanga era bakungubagira omukulu Honorable Segirinya Muhammad era nga abantu abadde bamumanyi abainteresitinzeeko naye buli omu amwogerako bwabadde. Ono ye mukulu JB ayina obubaka bwayisizaawo bubuli. Honorable Segirinya agenze. Who is next? Mulowooza ani addako? Mwami Segirinya Muhammad agenze. Kitalo nnyo, rest in peace, rest in power, fight on. Naye I have a message of hope. Erigwe wenna ayagala ensi yo ng'ogirina ku mutima. Ng'era omanyi nti oli omu ku abo abayimiriddewo, whether oli wa party ki, whether oli wa NRM, whether oli wa party yonna gy'olimu, naye ng'omanyi nti olwanirira ekituufu oyimiriddewo ku kituufu. Don't be intimidated by death. Totya kufa. Ate era naawe alaba nga oyinza okuta activating okubeera fully active mu politics naye ng'osobola okwogera. Tebakutiisa n'okukutta. Nze nkola videos wane n'abantu ne commenting hey, they're going to take you drone oyagala yakala ki blah 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 family yo. You know, death is just inevitable. That is the least kyekitono nnyo kyosobola okunkanga nakyo nti tujja kutta nti ogenda kufa tujja kusiba tujja kwavuwaza eno ensi temugenda gikungula. If Segirinya has died ng'enfaaye ddala waliwo yamuwa obutwa because of his cause, shame upon you. Eno ensi temugenda gikungula. Mugenda, that's the least you can do. He has died with his dignity. N'abalala bakiririza mukyakiririzaamu mujja kubata mujja kubasirisa mujja kubasiba but they will forever stay on the side of what is right. I will forever stay on the side of what is right. So I don't care. Death is just inevitable. Mujja kutta n'enkyo omulala asobola okufa n'omulala asobola okufa alibanza alibagwe, we do not care. But you won't intimidate anyone with death because at the end of the day we are all going to die. I feel so sad ennaka ennuma. Segirinya afudde muvubuka muto abadde akyalina amaanyi abadde alina family alese omukyala alese abaana mama we agenda muziika. Shame upon you. Oba omanyi nti gwe ali behind Segirinya's death omukama akubonereze n'ekibonerezo ekisingayo. Abantu balina obulome bungi ku mitima era nga okufa kwa Honorable Segirinya bannange kulesa abantu bangi n'ebibuuzo bingi naye nga ansantini tubadde tulina essuubi weewaawo nti oba oliawo omwaka guno ajja kuvuganya oba oguddako ajja kuvuganya
2026 kwe kaluula kadda kwe tugenda okulonda nendowooza mukama bw'atyo bw'ayagadde n'agamba nti kamuwumuze alwanye nnyo n'obulwadde. Naye nga aba foot soldiers bo bagamba nti omukulu abadde alwanira kintu kimu ggwanga lye. Kansooke nkuwa obubaka bwabwe. Segirinya Muhammadi Mr. Update afudde. Okufa kwa Segirinya Muhammadi ku lwange kyabadde alwanirira ly'eggwanga lye. Era eyo engeri yokka ey'okumusasula kwe kusigala nga nnwana era kwe kusigala nga nkyali ku mulamwa. Mpuliriza bulungi. Bino ebintu mwaba bibeeramu nga mulowooza bya kusinika mannyo. Ne muwoza, kiseka, okisussa, ebyo bye bimu ku by'okulabirako ebiri mu struggle wano. Abantu bafa, abantu baluzinga obulamu. Mmwe bye muteekamu omuzannyo, bye muteekamu ebicuba, ebibagobereza bali eri bannabyabufuzi bannakigwanyiza abaagala ofiisi zaabwe. Tuyimirira buli kaseera ne tugamba bannange eno struggle lino ggwanga lye tulwanirira si kusinika mannyo. Mulabe waffe ye olutulabako atulowooleza kututta. Ekyo nkibabuulira. Kyokka gwe abirimu okyali mubiri nti ono gundi mukwano gwange, ono gundi nkolagana naye nga ne gw'okolagana naye ate akolagana n'omutemu. Akolagana n'omuntu eyawamba eggwanga lyo. Abantu bafa. Ebyo bye byatuuka ku muzaata. Akaseera ne katuuka ne mubyerabira ne bibanga ebitabangawo. Bye bituuse ku ba Hussein Kyanjo ne bibeerawo era ne byerabirwa. Bye byatuuka ku bakayiira bizze bituuka ku bantu bangi nnyo abaagala eggwanga lyabwe. Bakirumira, bakaweesa, bonna tulabye bibatuuseeko nga state oba Museveni yennyini yabatugumbula okubamalawo. Kati buli we tuyimirira ne tubagamba nti zino ensonga bannange si za muzannyo. Bino ebintu si bya kusinika mannyo. Tegeera kiki kye tutegeeza. Bwe tutandika okukuba abantu betulaba abatali ku mulamwa, abantu betulaba abayamba omutemu, sirika bw'oba tosobola gattako ddoboozi lyo naawe kuba. Mulekeraawo okutubuukira. Bino si bya kusaaga. Abasse Segirinya be bamu ku be muwolerezaawo. Be bakolekana n'omutemu. Tebakulimba nti Museveni yawamatuka jawamatuse najja ne yeewera Segirinya obutwa. Yakozesa abantu abamuliraanye, abantu abamuli okumpi. Bino bya ddala, bino si bya kusaaga. Bino ebintu si bya kusinika mannyo. Kati mwabawoza Kiseka Umaru okisussa, ekikulu naawe okisussa, kati ate oli muzina ensonga temuliimu kusinika mannyo. Nze nkimanyi bino byenjogera, mulabe wange wankwatako manyi kyasobola okunkola. Yensonga lwaki sibiteekamu kajanja n'akamanyiiro na muzannyo. Oshegedde ekintu kye tubanja kinene nnyo. Yensonga lwaki akikutte yetafaayo oba akutte. Yetafaayo oba akutulugunya oba akusibe kubanga yamanyi value y'ekyo kyalina. Naye mwaba mulwanyisa okukimujjako ate ebintu mubiteekamu muzannyo nti kati laba kati ate oli tumuleke kati ate oli tuleka bwaki kati ate tumuveeko oyo talina buzibu ate kati biki oli yeekolera bibye oli tabiriimu. Bino tebiriimu kuzannya. Abantu bafa. Oyo Segirinya afudde mu mumanyi. Waliyo bangi nnyo abafudde nga temubamanyi naye nga bafudde lwa nsonga za ggwanga lino, ggwanga Uganda lyetwagala okudda mu ngalo z'abannyiniryo abantu ba bulijjo. Yes, tobiteekamu muzannyo y'ensonga lwaki nze saagala kajanja mu nsonga zino. Aleeta omuzannyo tumuyisaamu buyisa. Yes, tuli ku NCK TV era nkugamba kimu nti wobanga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga amawulire tukyalina mangi nnyo ddala. Tujja kubanga tukuwa updates ez'omugenzi Mr. Update mpaka lwagenda okubanga galamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Naye nga tukyalina bingi bye tugenda okubanga tukutuusaako. Weeyongera okubanga wenywereza ku mukutu tovaawo.